Criminal case number 61 of 2022, Uganda versus Katende Juma. Katende Juma, evunanye emisango ebiri okusooka babbisa kisa. Katende Juma n'abalala batannakwatibwa nga 24 mu mwezi ogw'omukaaga 2020 ku supermarket gye bayita Spice nga Busero Mukono Central Division Mukono District wabba supermarket ya Spice sente ez'obuliwo miliyoni 6,474 era mu kubba okwo watiisatiisa era n'okozesa ekisi omwali emundu ku Sekandi Irene Cashier owa supermarket eyo gye bayita Spice. Musango Katende Juma ogutegedde. So will not take any product of conviction? Tekubuuziza kuddamu omusango okubuuza oba tebakubuuza olw'ensonga terina buyinza. Omusango gw'omubiri obuvunaanyizibwa omusango gw'okugezaako okutta kusindikiddwa ku rimaandi paka nga 2/8/2022 wabba supermarket ya Spice sente ez'obuliwo miliyoni 6,474 Spice. Musango Katende Juma ogutegedde. Wagezaako okutuusa okufa. Kirumira Ramadan olina emyaka 21 oli Muganda avuga bodaboda obeera ku kyalo Kiteete Mukono municipality mu district ye Mukono. Kalyango John olina emyaka 22 oli Muganda avuga bodaboda obeera ku kyalo Kiteete stage Mukono municipality mu district ye Mukono. Kanaboda wa Sumani olina emyaka 18 oli Muganda oli musuubuzi obeera ku kyalo Kikooza 120 Mukono Central mu district ye Mukono. Sekubulwa Isma olina emyaka 26 oli Muganda nga bodaboda obeera ku kyalo Mukasa Zone Mukono Central mu district ye Mukono. Muvunaanyizibwa omusango ogumu ogw'okubbisa ekisi. Kirumira Ramadan, Kalyango John, Kanaboda wa Asumani, Sekubulwa Isma n'abalala batannakwatibwa nga 9 mwezi ogw'omukaaga 2022 Kasangalali Mukono Central District ye Mukono. Mwabbana Nyombi Immaculate Gita essimu kika kya Samsung ng'ebalibwamu akakadde kamu emitwalo 3 era essimu emu endala ekika kya Huawei ng'ebalibwamu emitwalo 3 era ne smartwatch ng'ebalibwamu $3 n'amasimu amalala 2 agakika kya iPhone gabalibwamu miliyoni 2 era mu kubba okwo mwakozesa mwamukisatiisa era nemukozesa n'ebisi omwali emundu amajambiya n'owange oyo mukyala n'enyumbi Magdalena. Kirumira Ramadan musango tegedde. Kalyango John musango tegedde. Kanagoda wa Sumani musango tegedde. Sekubulwa Isimu musango tegedde. So please not take any for lack of judicial. Kkooti tebasomedde kuddamu bwamawuguzi oba temawuguza olw'ensonga terina buyinza. So remanded 2nd of August 2020. Musindikiddwa ku rimaandi paka nga 2 omwezi ogw'omunaana 2022. Yes, sir.
Uganda versus Kirumira Ramadan. Mwina mutegero Uganda. Olina emyaka 21 oli Muganda ovuga bodaboda. Zito Ezera olina emyaka 2 oli Muganda ovuga bodaboda obeera ku kyalo musanvu ogw'okubbisa ekisi. Kirumira Ramadan, Kizito Ezera, Kanaboda wa Sumani Sekubulwa Isma Kalabuzi Awuzi Oluka John Robert n'abalala batanakwatibwa nga 18 omwezi ogw'omukaaga 2022 Namuyu mu Gomba y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono Mwabba Kabonzi Richard emmotoka namba UAQ 573X kika kya Nungwa na music system kureta 2 eza bbiya amacupa 10 aga wayini amasimu ag'omu ngalo nga byonna bibalibwamu $1,19,000 nga era oluvannyuma mu kubba okwo mwakozesa ebisi mukyo omwali emundu amajambiya n'obwambe oyo omwami Kabonzi Richard. Kirumira Ramadan otegedde omusango ku bunaana. To understand, we told you to understand. Either you know, you don't know, just we are asking, have you understood what has been read to you? Kkooti tekubuuza ng'okumanyi oba tokumanyi, eyagala kugitegeeza otegedde omusango nga we bakusomedde. Sekubulwa Isma otegedde omusango ku bunaana. Galabuzi Awuzi nawe otegedde omusango ku bunaana. Oluka John Robert omusango otegedde. I don't understand. Okay, let me read. Standard School District y'e Mukono okulanira omusango gw'okubbisa ekisi. Ate ne Juma